Mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Leero njagala kwogerako n'abakyala. Lekeraawo okwonoona ebiseera byo ku muntu atakwagala. Lekeraawo okulowooza nti ogenda kusomesa omuntu engeri y'okwagalamu. Ekisookera ddala abasajja abo mubalaba. Omusajja w'aba akwagala ajja kuwa ssente era ajja kukugabirira. Omusajja w'aba akwagala ajja kukubira essimu nga tomugambye nti nkubira. Omusajja w'aba akwagala ajja kuwa attention gy'oyagala. Omusajja w'aba akwagala ajja kuddamu message zo. Lekeraawo okwegayirira omusajja okuddamu message zo. Lwaki toddamu message zange? Lwaki nkusindikira message n'esiibako? Bw'oba nga oli mu relationship, nga relationship gy'olimu oli mu mbeera ey'okuba nti okyabuuza ekibuuzo. Lwaki message yange yasiibyeko? Lwaki bwe nkusindikira message otwala ssaawa nnamba okunziramu? Oliko ekikyamu. Omusajja si bwe buzibu, ye gwe buzibu. Weesibye ku muntu atakwagala. Obubonero bwonna obulaba. Naye ate weefudde nti tobulaba mbunja kumuyigiriza okunjagala. Ani agambye nti osobola okutendeka omuntu okwagala? At least wemba ndi wakutendeka kunjagala. Kale si basics. Bino bye bitandikirwako omuntu by'alina okukola okulaga nti ali interested mu nze. Kunsindikira message mu budde, kunkeberako, kumpa ssente oba kundabirira, kunjagala. Ssente soogera kwezi empitirivu. Naye sisobola kubeera na musajja mu relationship myezi 6 nga bwe ntunula mu closet yange siinamu yadde ekiteeteeyi kye yali angulidde. Nga bwe ntunuulira engatto zange siinamu yadde akagato ke yali angulidde nga kamutwalo bwe guti. Bwe ntunuulira essaawa ze nnyambala ku mukono temulimu yadde ey' 5000 eyiye. Bwe ntunuulira empeta ze nnyambala temulimu yadde ey'olukumi eyiye. Bwe ntunuulira obukomo bwange temulimu yadde ak' 5000 ke yali ankiinyeeko. Oyo nno naye aba takwagala. Abasajja nga baagala okuwa abantu be baagala. Gwali eyo ng'ogamba tebakuwa tonnafuna musajja akwagala. Bw'olifuna omusajja akwagala n'akwonoona n'atandika okuspoilinga lw'ogenda okugamba lindako. Bulijjo ndi mu nsi ki? Bulijjo nkola kino n'omusajja? Bulijjo ndiwa? Ng'oli mu Uganda oba ng'olimu eyo gy'owangaaliramu mu nsi y'emu naffe gye tulimu. Mulekerawo okulowooza nti musobola okusomesa abasajja obbaagala. Ate mulekerawo okulowooza nti abasajja bali stingy. Ate lekerawo okugamba omusajja kkubire. Nedda. Akwagala ajja kkuba. Tojja kwetaaga na kumunnyonnyola kubanga ekyo kya buntu. Kya bulijjo. It is common sense. It is basics. This is what is supposed to do. 10 singa akukubira kasimu making plans for you. Oba plans nga zammwe. Naye like tewali. Gwa mugamba banange honey tugende koko out. I'll see. Nga ni busy weekend. No. Buli saawa abeera busy. Busy for you because you are not important in his life. Nga olaba omulimu kankugereze. Relationship is work. Gulinga mulimu. Bw'oba olina omulimu gwo ne bw'oba ng'oli busy mu bulamu bwo ne bw'oba nga tolina maanyi ogenda gamba wange I have to report for work. Ne bwe mba saagala I have to report for work. Ffenna wano tulina ennaku ze tuyimuka. Nozukuka ng'owulira tewandiyagadde genda kukola. But because you respect your job and you want your job, ogenda okole. Kuba ogwetaaga, oguwa ekitiibwa, teguliiko kwagala na butaagala. Kati ne relationship bweri, it is more than I want to do. It is more than this. It is more of a need. Bwe mba nsazaawo kwagala muntu, nina ebintu bye neetaaga. Bakiyita kwetaaga? Need is what mu Luganda? Sorting muchengambe. Need, not want. Like you need to do it. You need to put in effort. You need to make calls. Kati wabanga tasobola kukubira nga wakujjukiza lekeraawo. Obudde bw'oyonoonera kwona omusajja wabwere waliyo omusajja agenda okwagala agenda okulaga nti you don't need to teach me how to do these things because I know how to do these things. I know how to teach the woman. I know how to treat the woman I love. And trust me, bw'anaasisinkana omuntu gw'ayagala oyo kennyini gwe weegayirira okugendako naawe out. Oyo kennyini gw'ogamba nti munnange nsaba ku zanviri n'azikumma nga tafaayo ku ndabikayo. Oyo kennyini atali bakira batya bannange oluzungu nalwo lunneegaana bannange oluganda lumanyi okuneegaana n'oluzungu ne luŋŋaana oba kati ndi mukinze kati compliment bakiyita compliment it's a compliment
to compliment you. Oyo atakuwaanako, oluganda lukomyewo. Oyo atakuwaanako, nga mbutuufu oli naye mukwa naye nga tasobola kugamba nti banaye ng'owanyumye, ng'olabika bulungi. Tali kuwanira nga toli kiwulira mu kamwa ke. Ajja funa omuwala, byonna by'obadde weegomba, byonna by'obadde olobooza nti tamanyi we babikola, ajja kubikola kubanga biri automatic. Teri abikusomesa, teri akusomesa, weeyigiriza wekka. N'omanya nti kiringa okutambula. Olaba abaana basomesa otambula, omwana yeeyigiriza yekka otambula. Ogenda nga kisituse, kitunula ne kiraba bakikola batyo ne kisituka, ogenda nga kitandise taking steps ezisooka. Naye gwe oli awo oli busy, bw'omugamba lwaki tonkubira bwakunyonyola, bw'omugamba kaale, bw'omusonyiwa kaale n'afuka kaale. Talina willing kukyusa, kyokka gwe mbw'omufiirako. Omutima musiru, bannange omutima gyaffe misiru. Ne gyesiba ku bantu abatagyagala, naye ate n'obwongo bwaffe fe ababufuga. Obwongo bwaffe fe ababufuga, omutima sijja guwaayiriza nnyo. Gukubanja, bw'osalawo guwa ky'oyagala okuguwa okiguwa. Osobola okugamba mutima, kakkana saagala kummanyiira, munnange omuntu gw'oyagala tatwagala. Ne gukitegeerera ne gukwesonyiwa. Naye gwe bw'osalawo to just give in, ebyo bye bituukawo. Mulekerawo okwesiba ku bantu abatabaagala bannange, nkiddamu. Life is too short to live a life where you have to beg someone to love you. Ababaagala gye bali wabweru eyo. Omusajja n'ayenda n'akujolonga naye gwe n'osigalawo. Ajja kunjagala. You making excuses for him. Bw'aba takkubira, bw'oba osindika message n'esiibako, bw'aba buli ssaawa agamba nti ali busy, takwagala. Ekyo nkikugambye. Tebakwagala. Sigenda kiddamu. Muleke ojja funa omuntu akwagala, agenda okuwa ekitiibwa, agenda okurespectinga, agenda okukola byonna ono by'obadde weegomba oba by'obadde oyagala ye akukolere. Oli agenda bikola n'omutima gumu nga takakiddwa ng'ate musanyufu n'okuba nti abikola. Nze nensigala nga nze Ssenga Faith 256 temwerabira subscribinga, kulaikinga, kukomentinga. Omukama abanjagalire akuume ate atakuumira mpeera. Mubeere bulungi, mweraba temujjanga okwo. Tuyina channel yaffe endala eyitibwa Story Hub Uganda. Story Hub Uganda osobola okuyitirayo n'obeera ng'osubscribinga n'oba ng'ofuuka kitundu kuffe gwanyumirwa emboozi z'omukwano. Ate tuyina Facebook page eyitibwa Ssenga Faith 256 naye osobola okumpa kafollow oba ng'oli muntu akozesa Facebook. Tuyina Facebook page, tuyina TikTok account eyitibwa Ssenga Faith 256 naye osobola okuyitayo n'obeera nga ompa follow ako. Mubeere bulungi, mweraba abankuumire atakuumira mpeera, temujjanga okwo bantu bange abalungi.